eby'amawulire ku ssaawa zino 10:30. Palamenti ya kuno ng'ekulembeddwamu Sipiika Mongo ekakasizza akakiiko ak'ebyokulonda nga kakulemberwamu Simon Mugenyi Byabakama. Olukiiko lwa kanso olw'ekibuga Jinja luyisizza amannya g'abatuula kakiiko ak'ebyettaka ak'ekibuga kino oluvannyuma lw'okumala emyaka 2 bweddu ng'ekibuga tekirina kakiiko ka byattaka. Zenvubu zizinzeeko ebyalo mu ggomba ly'e Obutete mu disitulikiti y'e Palisa zirya buli kiramu omuli n'ebisolo. Abantu bonna bali mu kutya wetwogerera gibadde mitwe mbadde nabikyusaamu. Abantu bonna bali mu kutya. Envubu zizinzeeko ekyalo abantu bonna bali mu kutya. Naye okimanyi nasomako amawulire. Musintani wannaffe batuwuliriza. Amawulire gaagano ng'omusomi Ndiribo Wakimba. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero mu 28 omwezi guno gwa January awaddeyo entebe eri mutabani we Muhoozi Kanyarugaba. Kyagulanyi Ssentamu atondebwa nga vice president ate ono nga wakulondebwa. Kakati bw'omala okugasomaako baaba oyinza okuwulira ekiddaka. Olina asoma amalanzi amawulire gaagano nga gasomebwa muzzukulu wa Bateeso Otuba James. Omukulembeze akwatiddwa lwa kulya ssente ez'abawi b'omusolo era nga kino kirese eggwanga lyonna nga limutunuulidde. Omukulembeze w'akakiiko ka Ludo Mafubira naye osooka n'okomaawo n'okuba tenderere kinyambuloga nti omukulembeze afudde. Museveni afudde. Ekisajja ekitunzi ky'embizzi enamulese ekiyitibwa Museveni kyavuddeyo naye wali osooka n'osiriikiriramu n'okuba kali akamawulire ne bagitumbula. Kakati nena bikiwaso sembera kumpi n'omuzindaalo. Kakati dandi board erondeddwa. Kujjidde kumanya ki Luganda kwali. I'm very sure. Tunalinda emitwe ready ndaza bisomye dda. Ate tunalinda mitwe mbwe ebadde breaking news. Tetulinda bya mitwe nawe. Nabeko oba mbazira. Mutubulire gundi. Ani awo. Soko obireke. Fune speaker mbayo. Chichi. Ne speaker mbayo gobofuna. Ali mu position okwogera. Sebo evening ekikundi nabichu naye. Oba yabaaki. Eno programu yo evening drive Lyanda mwavulira amawulire ssaawa ku ssaawa. Kwatamu awo. Naye kawulide. Mwofunira kali gobojjanga wano. Omanye ne radio NBS. Etabiro ya mawulire. Wezegira. Ngezaako noonya speaker wa Jinja City omukulu. Mugambe Siruseke. Nedda. Mbadde nkuwamba zira noga nti nenkuwambayo nenkulanga otandika nkuwaani. Ati ogambe mbayo gompa. Naye ate kino sinti oba kiwedde olw'okuba nti olabikidde ku gundi ku board eno. Agenda basindika wa minister wa government z'ebitundu abasunsula abavetting babatundu. Kakati power ze Kampala zikibe kuba kati waliwo power ze Kampala awo zenningira local active wegamba ezina interest ogwanidde biddeko mu scandals z'ebyettaka obadde muko ne kavuyo mu by'ettaka dawali ebbali. Ngezaako okufuna speaker naye simufuna. Kanoonyeko omukulu Kasolo ndabe. Arajabu. Noonya Kasolo oba. Kwaba abiri. Kasolo oba n'atukwata. Kugamba twagala kuba a little bit authentic. Nalina abantu bafunira amawulire amatuufu. Gasomeddwa matuufu katwaga kinyikiza. Ekinyusi ekiri munda mawulire nga bwe tulinda. Abavubi bakyakaaba. Bakyakaaba ku byennyanja. Kati waliwo abayaayi abagudde ku nnyanja huko. Olaba bino road block season ziwulira. N'ennyanja ssebo abayaayi baliyo. Kuliko obupande. Bakubira wa kapande. Abayaayi babbira ku nnyanja huko. Naye nga bulijjo gye bali ababbi b'okumanya.
kakati wali ku ocean tulina abalunnyanja ba pilots kakati ne ku nnyanja eno Victoria waliwo agayaaya agali ganyika abaana mu mazzi oba tozireesiga kunnyika mu mazzi so kati kuliko patrol eyongeremu amaanyi Kirewe wano e Masese wano Buvuma bakaba Bukaabi olaba ogenda kwolekera nga oli kumbi kutuuka Kiyindi ku mwalo gakufunira wakati kati yawo ngeri teri alaba eno teri agana gali ku nnyanja okwo kwebali osegeera kati oba oyagala okolera mutwale lyabwe awo obeera olina tubafunye bali bonna bambula noonyako deputy mayor onono yadirira omukulu Alton Kasolo. Deputy mayor oli live ku NBS radio katusobola okuba nga tumufuna deputy mayor. Deputy mayor oli live ku NBS radio mu program Evening Drive ono bamuyita Rocky ndi Rubo wa Chemba. Kakati embeera eriwo olwaleero batugambye nti obukiiko bulondeddwa mu terekero lyoba mu kitundu kyo woli mu deputy mayor obw'ettaka tuwe ku kifaananyi ekituufu ekibadde ku city council olwaleero. Neyanziza amaina nizo Fazila Kauma babidaza deputy mayor w'ekibuga Edinda nga tubere mu council olwaleero council Edinda city council twabanga tubisiisa olukiiko olw'eitaka nkani Jinja City Land Board mwene kiteeso ky'enteebolinze mwidukire nti kuva trader mu office tube tukola tugezaanga kwino okubona nga tutayo akakiiko ka Land Board kabisibwe aye nga wabawo okusika emiguwa eno ere were nga tuletuulira nga amaini nagetuleetanga n'abantu abo twabekenenya batubona nga balambula okufu era bedda kulera omuntu w'Edinda n'ettaka lye n'ebintu bye aye twebaza Katonda nti olwaleero olukiiko luno finally lumaze lwabita ate nga lubise nga temubeeremu kusita muguha were n'akatini kansebeire ndikeikamu bulungi era n'okutola omukisa guno okwebaza bakansalazi banange bona ntidda kuva na kinoomu aye obukulembeze bw'Edinda City Council mbeebaza bannange bebaluka beekaikamu okuba nti tuyisa kirala ne kubasaba nti kyoba tuba tutambulenga bizinensi mu Edinda City etambule buli lwetwakanda twatema bukuukulu abatulonda otemu bwesigo nabafiirwa kubanga services abantu ekidda bebafiirwa olw'obutaba na Land Board mbitiriziino n'Edinda City Council yeene okufiirwa emisolo okufiirwa sente eningi ino akatiko katuteirewo kabaye kakulirwa omwami nga ni Mukama Sanyu Jamil ni chairperson guteireku nani chairperson ondi aliku Mukama Jamil Mukama Sanyu Jamil ondi omwami oyo lawyer omwami owundi Council Luganda Alex yena lawyer mukugu oyo mwami Council Luganda Alex amwidi bamwidi lawyer mukenkwino tata kwa omukyala Munyaruguru Babura tata kwa omukyala Mirembe Harriet Mukisa tata kwa mwami Bogere Philipu tata kwa mwami Katuntubiru Muhammad tata kwa mwami Kamugisha Emmanuel Joramu abantu abasinga tubekenenya twabonanga bajja kubanga balera abantu bo mu Edinda twagala kubuuza ku bubuuzo butono. Deputy Mayor Yosebo batugambye omusimbi ogwabayiseemu gwabadde mungi ekintu kino tekikose service delivery nga buli omu yerwanako okuza omusimbi gwe yateekamu oba ekyomusimbi tekiriiyo nze kiddako bantu sente diriyo oba dizirayo kubanga kamwa koogera n'abandi abatini b'endidi kibona batera kugera buli omu nzira gwe natuukirireku oba nzira eyampaireku tanalaba musimbi nti oba akasente nti akasente kakano waneeno nga bweyogere omuntu buli lwataamu sente ng'ali kwenda ekifo era abalwana eno okuba
mwaka mutoolamu era abalala n'okubona nga sente ze daateiremu ere yatya kisesa muntu wa bulindo wa wansi nti omuntu adda kusola fayiro olamusola sente ngambitirivu era ngambitirivu ino nenda okuba nga muvumirira nisa kuvumirira bw'aba babagire nga batuukiriranga abantu nga bakuba nti mutuuke ku kasente omuntu bw'atuuka mu ofiisi naaba nga ali kusaba omulonzi wo sente kiire eriiwe anyigiriza omuntu oyo. Deputy Mayor olwaleero Kampala ekikube Kampala gye baagala okutwala amannya gano olowooza tebeereyoko Jinjali Kaluba kubanga Deputy Mayor we have some stakeholders ababeera e Kampala abamu ba politicians b'amaanyi mu ggwanga ate abala aba business community b'amaanyi mu ggwanga naye nga batula Kampala mukulu didio mwakoze okunoonyereza okumala nga muyisa amannya ago ng'abantu bano abasogga ab'omu Idinda aye nga batyama Kampala ne bannabyabufuzi ab'amaanyi abali mu ggwanga mwayogeddeko nabo nga temunakuyisa amannya gano kasinga naddala abakyambe b'omwidinda abatemu kubanga kino ekintu kitutwalire emyaka okuva twakira mu ofiisi mu 2023 23 tulola n'ameena gano gajire wa igigi gaira agera ye wa igigi gaira ameena gano eno igigi yagakiriyalinga yagakenenya yagakiriyalinga kubanga abantu igigi balina ku ensonga abantu twayitera kuku era igigi yata question mark twaba n'abantu betwatoolako in fact yali omuntu mulala omuntu oyo yavaako ameena gano igigi yagakiriyalinga so tutusuubirayo ndakuba nti wabulayo okwemulugunya aye tutusuubirayo resistance y'amaanyi ino kubanga tugire nga tubita mu ofiisi ez'endawulo igigi yalinga ganena ameena abantu gabali bakabya ono gundi ali atukodi ono akola wano ni wano igigi yagalingamu yabanga nga yekenenya n'amateeka ag'endawulo agafuga obukiiko buneeno obwa land board then n'ekindi tulaba kina offices eneneku e Kampala betukolagaine neddo okubona nga final ekintu kya land board tukiteebolinga era abantu abakuba mu tooki babisibwa kale ekindi tukola kusanusa buli omu esomere neza balonzeka balonja bamweddani musa babona bano bakitegeere kale tweyanziza nnyo kusanusa buli omu era abantu abandi bano bayizoka nga ku question mark kuba mu nsonda ed'endawulo aye tusobola kusanusa buli omu ife ng'olukiiko lw'Idinda City Council tukoze ogweyisa twabona nti abantu baneeno bedakulira eitaka y'abantu b'omwidira ni properties tweyanziza Deputy Mayor kale neyanziza nnyo Deputy Mayor weebale kwogerako naffe ngezaako okufuna speaker w'ekibuga Jinja omukulu Mbayo ndabe ekikyagamba ku mbeera eriwo mu kaseera kano naye simanyi oba tunaamufuna kandabe Programu yo evening drive Lyanda ku Lyanda mwavulira amawulire ssaawa ku ssaawa kwegamba bucha bateekawo city naye nga wafuna ekyapa already nga tuli mu district yes okifunidde mu district oyina okuddayo kale nfune Mbayo omukulu Mbayo oli live ku NBS radio mukulu Mbayo speaker we Jinja Mbayo avuddeko tetusobodde kubanga kasawulidde nti ali live ku NBS kasakiwulidde naga nti washi obadde olina point nti bonna abafuna ebyapa by'ettaka nga tukyali mu district yes omanyi city abaddewo okumala ebbanga nga tulina city naye nga already tetulina lukiiko luno lwa byattaka so abantu babadde nga bafuna ebyapa abasinga nga babifunira mu district olw'ensonga nti already tubadde tetulina lukiiko lwa city olw'ebyettaka so wobanga wagenda n'ofuna ekyapa mu district already kati bataddewo akakiiko kano ak'ebyettaka kisigala valid oba olina okudda olina okujja mu city orenewinga ekyapa kyo bwe kiri ate kuba already you were in city ate tufunye olukiiko already mbadde manyi kino kikola ku bannaffe abapya abaagala okufuna anti agambye nti emyaka ebiri emabega already nga tulina city 89 katonyezenya NBS radio amawulire mu maloboozi yes fe tusigala tukuwa kye weetaaga ojja kuwulira ekinava mu Kampala kakati mukube ku kituuti yimirira ku kituuti kya kitambudde kitya
oyisemu eddoboozi lyo n'ensonga zo ziwulirwe kino kye kitundu kya kitambudde kitya ku ddakiika 12 ezibulako essaawa 11 twabagamba ne NBS enkyuseemu gyewuliriza ku NBS radio nga tukuwa amawulire agatambula mu evening drive Ssaawa eno programu yo evening drive Lyanda ku Lyanda mwovulira amawulire Ssaawa ku Ssaawa mukulu Alosero. Amanya gone gy'osinzidde mukadde wange. Seba Peter Isaac Ankubide Manapa district. Manapa muli mutya? Manapa tuli balungi naye mpozi ekintu ekitumbuwa makubo enkuba eri bubi. ekyenkuba kyo kyabakuba nnyo kyemukola mulime bulimi naye amakubo go bagamba bajja gatereeza ng'enkuba ekedde. Nze mba nsiima busiima amawulire ge mututuusaako buli kimu tuba tugafuna mwebale kutuweereza. Bambi mwebale nnyo tusiima mukwano. Sigala busisa Isaac eno Manapa district. Manafa mu mbale hali ku ssimu yogerako naffe amanya. Mwebale tuweereza. Kale sebo mukadde wange. Ano Munnayuganda mwennyini. Munnayuganda tukwaniriza. Nange bwe ntyo. Kyenteeka ku kituuti. Sebo. Amanya mugasomye. Naye ag'abasoga gabaddeko nga gali awo ndabamu gali ag'abalala ebyensobera ebya Uganda ebitiira nkomaawo. Tweyanziza nnyo weebale kuwulizigana naffe tuli mu kituuti. programu yo evening drive Lyanda ku Lyanda mwovulira amawulire Ssaawa ku Ssaawa Bannayuganda nga bakwezinzeeko. Amanya. Alo? Alo. Yogera naffe tukuwulira ani ono? Oli kuva Sironko. Okomyewo okuva e Sironko. Ono mulala. Ndi Sironko baba. Ani ono? Ogoli kuva Sironko. Ogoli okuva e Sironko. Genda mu maaso Ogoli oli ku mpewo. Fula bwana kuli bubi nnyo no. Kiki? Bwana tuli bubi nnyo sitegedde oba ki? Andi bali bubi. Katuwulizigane ku kituuti hali ku ssimu yogerako naffe. NBS FM 94.4 0752884 ne 0 emisanvu esatu 882. Hello. Amanya gone gy'osinzidde. Nze bampita John mbeera ddi. John oli Dinda Luiki. Awo ku magula bali kusoma maina. Bebale kusoma maina. Ngoma njume bamulobe mbalala mweraba. Abana. Amawulire Ssaawa ku Ssaawa agambe ngoma ngime bamugana embalala mwebale kuweereza. Abana. Alo. Mwebale kuweereza. Kale sebo. Ani ono? Bano paya sindigo. Sanso kuwulira payas genda mu maaso ku kituuti. Nonya ku Philip. Kunoonyeza ani? Sebo Philip. Sebo. Yayongere eddala okumaomwe ate Bannayuganda basituke kubanga tuli bubi. Gonoosituka nga Bobi Wine ayogedde. Nja kusituka. Ffe tukulinze ku kkubo. Twakulamusaako chairman waffe bayise Igeme Abumukama. Naye Abumukama twakubika luseke banne. Ne bw'omugamba mpa yeeta. Yampeereza enkoko. Hali ku ssimu hello. Sebo. Oliwa? Omukubidde. Genda maaso. Sebo. Ekyo wasi temukireka. Abantu nonya mukulu takwata. Yes sebo. Zewa ndi wano mbawuliriza. Ogamba otya munnange? Je ndi bulungi njeno kamuli. Wasigaza kuma figa tolina gawana bali kuziika. Amanya gaffe. Zaba muhiga Zabina. Mama wange obadde oteesa otya? Munnange zewa ndi mbawuliriza bulungi. Ngofenseko kiki ekikusesa? Ekimusesa kitegedde. Kinana mwenda katonyeze nnyo amanya. Amanya bantu kama tajira sina mtumba NUP.
NUP timu dabadaisi dabadaisi babado tesotya mkwano akati ndekengamba kyagwanya ngeremu amaanyi petiri gena kumukwatirako